ekitegeera ebiseera ebisinga entegeka ya Allah ng'ekintu kyonna bwakitambuza oluusi bwetyo bwe tugenda okugenda nakyo. Ekibuuzo kibadde kiri nti Geosteady Prima agenda kusiramuka oba agenda kuleka ziri haki ezalina ezikututte nga naawe ogambye weekoona n'obuuka nga naye bwe yalese Budumale kati naawe olese ziri. Insha Allah era ekyo nsobola okisanyukira nekikubira ne mu ngalo emirundi 1000 kubanga Allah takola ki kagera kibi. Omuntu yenna nze kati nanze gwekomba nti bwefuna omuntu nga mamaso bamazo n'okyuka n'odda mu Busiraamu Allah nyongerako emikisa ate nga kyenkyasinza okukolerera okuva ewa Allah okumpa emikisa era eyo gitutte ng'essaalayo gyotuwadde ekyo kibe alhamdulillah kakirinde. Ajagezaako kale Ibra kabuuze tulowooza tuggalewo Actually, she's ready. Because tugamba nti omuntu agwa mulaavu tagwa mulaavu n'abantu balala b'olina omuntu agwa mulaavu naawe. So mama nze tusobola mubuuza kibuuzo ng'ekyo because tata so funa breaks yeah wabula ebyawandiikibwa bigamba buli kiriko erinnya lyo kiriba kikyo oba kirikugira regardless of ensi gye tulimu oba embeera gye tulimu oba mwe tukulidde oba ebigo bye tugudde ekyo kyo bwe kiba. It is like this. That is chikunyenyola. Nga bino bena nzijambi wuliriza. Nze stalking mama so ndi team mama so from day one. Yes. One more time. The team mama so from day one. Toshimanyi wama? Kati bwekiti ebiseera ebisinga omuntu bwakola comment ng'eyo someone is perfect like bw'obeera mu relationship n'omuntu toyina ate mwogerera bibiri publicly, so you find out a statement that could really try to fit n'ogamba abantu kale kabatwale ekyo. I know they cannot explain it but let them take that because omuntu bwebanga mwawukanya ate taba muntu mubi. Okwawukana is normal. Abantu baze ba falling out of relationships just ndowooza waffe twakikuba nnyo netukigalula naye nga okubanga mama se asobola okukola that statement aba tayagala kola ki mama se okujja kuyagala mmere biwa wati onoobumukozi obukodyo Sanchez kabuuze tuggalewo olukuŋŋaana tuli ku Dine with Geosteady na kusomeza 28 kintu kiri bwe kiti statement eri bweti fenna ng'abasajja ng'abavubuka abasinga tuli banjawulo okusinziira gye tukulidde okusinziira embeera mwe tusomedde tuli mudde oba mu boarding tuvudde ngayo ne tuwumulidde wa jjajja tuwumulidde wa taata twajja tuzze ddi mu kibuga twakeera mwe tukulidde. So embeera eyo yonna ogiraba buli omu agenda kulonda ekyo kyasuubira nti kyasobola oba kyayagala okitegeera. So ebiseera ebisinga tetugenda gaana muntu yenna kwogera kyayagala okitegeera. Buli omu waddembe okwogera kyayagala so long as teetaddeeko kambe kwesalako bulago wabula tukukkiriza n'oyogera kyokola ki kyoyagala. Tetugenda kunnyonnyola nnyo buwoomi bwa muntu ekyo tetulina explanation yakyo kubanga that is a secret between two people. Ekyo kyama kiri wakati w'abantu aba babiri. So I find no reason. No, me, I find no reason. Me, I'm a man, my friend. I find no reason for that.
Geosteady, what next after time with Geosteady? Between the two, what next? If we are project, what next? Nze Okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 77 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 31 88 kisoboka Furniture Center kyokuddamu nkyo eri furniture. Ngana kudumbira. Ngana kukadigida. Shitekira nalo. Messaging ekola ki? Eyo sinze njiyimbe. Siyimba negative. Yimba nyo positivity. Yeah. Njagala nnyo ebintu bitutwala amaaso. So ebiseera ebisinga kizibu nze okunsanga nga nyimbye akayimba okafaanana kati ate siina nnyo dikundi kataba ako kalimu bintu byakomerera abantu kalina. Yeah. Okay, tugende wa Matega Smith naye nga CEO okibikula bwekibika kati omuntu afunamu in fact CFA omuntu afunamu bebangi baffe okitegeera. So ffe kati awo tuba twayitawo kukubeera nti nze kambalemu amasonvu n'akasente bwe kati kubanga ne bwe nazimba ennyumba ng'erina ebisenge 7 sisobola gisula mu bwomu okitegeera. Abaana be balina okusigaza buli kimu kye tuli mukolerera essaawa eno ne bwe tunaaba twepanka tutya waliwo kye tutagenda kusobola kusukka sente tulina zikwata tugambe nti nze nina million 10 naawe olina 5 nalina 6. At the end of the day when we invest it is all about the kids. We broke up sometime and then having issues with wrangles and all that, and then settling our differences. So it's high time we sit together as brands, as people who have been together for a long time. Geosteady has an event. I have Communal Sania Festival. So if I wake up and I want to be part of this event, it is a mileage for me. It is a mileage for him as well. It is a class for me because I'm also entering events in a Communal Sania Festival. So to know how to do this because I am entering in the system and I'm here to do it. So working with Geosteady is a very big mileage for me. I'm so grateful. Events, relationships ate ne banga muyombe tata w'abaana temulina kulwanagana case. Abakazi balekerawo okuwanagana batata b'abaana babawagire support your baby daddies. Be there for them anytime because sente zidda w'abaana. Another quick one. Chigenda wa Geosteady. Yes, and together we can. You get. East or West, Kabere Gwe, Kaberono, Kaberoli, Wakwata, Wakwata. East or West? No, East. It's so cool in Gereza. Hey, Jeba Demba Gambanti. Fena wanoga wetuli, Singatu Gambanti, Twinage Pana, Chitwagala, Optica status. Abantu nibo boina 10 nga 2 yolinga 3 nga 8 buli omu abataddeko support okitegeera. So buli omu aba benefitinga ku munne mu ngeri emu oba endala okitegeera.
So ebiseera ebisinga I think twandibadde nnyo nga tuconsideringa togetherness eyo